Ochalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako City Bridals basangibwa ku California Plaza. Muna DJ batayikira ku lwemba basenga mwetyambire imwe singa abo basenga bakayikana sangairo okubabona bassebo kale senga sangairo okubabona banyabo kale senga mukuliko olugendo senga njati dibere mbuzi butudde emoroka dabei ati waife neriye konkobi mwani naze oyinza okugwamu mwani naze iwe tokola mu byangudo oyo muleke mbale nkanti ni mwani muganda wakajina sanso okubala abasebo kale senga sanso okubala abanyabo kale senga eradde basebo eradde nyabo eradde banyabo eradde senga kuliko amakubo tegabaddeko buzibu senga waleberamu ebintu byokwekoza abantu abo oyo obaidde kibaidde abakoba kiguddeko bwe babekanye wena kiri kutuukako suubi wanje baba uti muliko bangaki baba tusima can you clap for our sisters? They are saying they don't know you, but before, don't go. Wait. We wait. One more chance. One. No, they never make a million 3 times. Tamempera kuku mwali nazo yo simolo. wangi baba Misukeyo. kale baba Osaze size okuva ewalwala inomaawo. Ye baba Ekile wasigaiza 15 donka ebikuluma. Oyo tasobola nakulwana birwale byame bino mu corona alwala bapulimo. Bidi Katonda bwakuwa sente akuwa n'ekiro ekyokulya niiwe sente. Yagano linga mugaiga ina sukali. Obulwaire bwabagaiga. Mwani naze. wangi baba Abantu abo iwo baidi. baba nansooke nerowoozeemuko. Take your time. Otawa ansamfu. Baba oidukira baluwele naleetako ogirere nakuda omwezi meka. Mbona iwe suubi kobera ono zimupangisa. Walayi amazima gali nti okulyanga emmotoka gye beeta hipusam leero 17. Baba baluwele yali yategeeza nti olwaleero tulina abagenyi. Can we clap the hands that we are now visitors here? Abasenga bwe babadde beeganye lwaddaki bamaze ne bamukkiriza essanyu neryo lyolikuwulira can we have the seniority Perano mwali naze. baba Abantu abaidye mu 10 ye baba bona obaidye boine gwosinga otegeera. nina gwensinga otegeera ye nja kumala kwetooloola mu 10. just tourism. Embalo yire omutulage. ye baba Can you clap the hands for the senga? Baba Wanji. ono mutabane gamwisisa yalwala ku lulwaire Obwaki. oba olugwagwa. wangi baba Okobyo oyini gwedi mtini kyo. ye baba DJ bwakuwaake mbotulaga. ye baba
Senga mutole kubule buntu bwa general mutemo private mutole kubona bona baje ku mukolo mwana Vicente nawo you were reverend era no muwalaka ali kwandula ibuli obusungu ali kwidukira mu akasera ako ni magi twali wano nga yena ali atyo baba bali wano mama miyano basenga bati yaime wano wambe koja baliwo badada batendwike baninaze baliwo baganda bange bagateze abekyalo mwena abesombye ono n'omwami waife kulwa muwala wange Mirembe mukubire senga mu ngalo senga musitule mu kuyenka awube ku jambo tubone imwe abalenzi imwe abambere bitwe ekisiraamu imwe musembere ko inuma imwe bakawboy aha kube jambo tubone akubye jambo yasinga ko tikayo bote yafa let us go direct there we go direct one by one zero mwana wa muzee wetegekezanga era abo bamulamu olw'okufumba mewawulira baba balungi kugwandula nga emikolo giwaire wetegekezanga era ne gomasi Boyo mekyonyera ki? Boyo memarwa. mukube mu ngalo ano oyo muwala awaana oyo ayo baako byeki asoose kukoba yakati eyerera yali kujanga tali kuja kufumbanga malwa okutoola ku Vicente okumwenda yenka ate oyo gwoli kubona oyo nagaba ebyapa oyo mupundu Eve, thank you for having made it today. It is your day. You've made it. We love you so much. Thank you and thank you so much. We love you. Mkwani bali kwirangura mukulaba Delta TV tukole tukwagala nnyo tuli waneno Iganga Magogo nga tuze kulaba omugole omukyala omugole omukyala bananga nnyo ayina engeri gy'atambulidde wali eri waggulu ne tumulengera ne tugamba bananga oyo nga ye Mirembe Eve banange webale kuwangula webale kusiima Shanita webale kunyuma ng'onyumye nnyo banange webale kusiima Shanita kibadde kitya ekidala kibadde kirungi tunyumiddwa nnyo okoze akantu mwana gwe otambulidde waggulu ntambulidde waggulu metro wange yakanjigiriza naye nange nali nkaagala omukolo gutambudde gutya sofa omukolo guli mutambula bulungi era sofa tewali kintu kyonna kigenze bubi tuli bulungi omukolo omwami mwasinkana wa omugolo omwami twasinkana ku church Kampala obe ne Iganga Kampala Christ the King wali ogenze kolayo ku church nga ngenze kusaba ate ye naye nga agenze kusaba nga ava mu office najja nasaba ku lunch nange nenva ku dwairo nenzija netusaba tugane musaba netusaba fenna mwali musinga sabira kigo kitwali osinga osabira nze nali singa sabira omusajja omulungi nga njagala nfuna omusajja omulungi ow'empisa atya Katonda yes Shanita era n'omufuna era nemufuna yesu manyi kyeyali asabira
naye nga bwe nasaba sala zange Mukama yanziramu nenfuna omusajja gwe nali nsabirira, omusajja omulungi, omusajja atya Katonda, omusajja njagala, ayagala abantu ne famire yange. Oza biki ebikuwanguza mukwano ng'oggyeko obulungi bwo? Ebimpanguza nti okutya Katonda n'okuba nga mpa musajja wange ekiteebwa. Mwagala nnyo. Ku 10 omwagala mmeka? Ku 10 mwagala 99. Nenenekerayo akamu. Naye akamu bw'okaroundinga off oba omuwa 10. Kayimba ki koyagala omuweereza? Akayimba kenjagala omuweereza omusajja wange tawulira Luganda, ate nze ennyimba esinga okunyumira za Luganda. Ojja mufuunulira. Kati muweereza akayimba aka Red Titi. Tubyerabire. Mubyerabire oba tebyakusala? Netubyasala nako nkagala. Kale mukwano webaze ku bantu bannange. Mami soko ojje bannange, mami soko ojje. Ate mami nawe ng'onyumye nnyo. Olaba omwana wo. Mulaba. Soko twe kali akalulu. Kali. Oyagala mugamba ki muwala wonye? Muwala wange njagala musibirira abeere mwana wa mpisa, abeere ng'ayagala abantu b'omusajja, era tuva wano saawa yonna omwana wange bagenda mukuba embaga. Ate naki? Nyalo gwe mama n'omwana. Mugole soka weetolole kwe tulabe bwakabuba bange wano ne brother wange. Mambe nga mwebale kuze tukirire bane tukirire. Nebaza Sharita mbadde wamu naye, omwana wange yali ayagala Sharita ng'akyasoma, naye nga buli kaseera ateekako emikolo nga ngamba mami njagala kulaba Sharita. Era bwe yagira nga bagenda mwanjula yangamba mami nafunye namba ya Sharita, ne tugenda ewa Sharita, Mukama n'atuyamba era Sharita yatwambaza. Kale dia kati nonyo mugole omwami bagala nnyo. Kone bali kulango chali mukula Delta TV tukole tuli wano n'omugole omwami bannange ye bamukoledde tenti ye ng'eri waggulu ngali special. Bannange mu butuufu omukolo gwabwe gulabika bulungi gulimu essanyu. Omugole omukyala nyumye tulina omugole omwami. Good evening, good afternoon, good evening. It's good evening. Good evening, sir. Good evening, how are you? How are you today? I'm good. How is the environment? Wow. As you can see, it's quite an awesome feeling. I know. Yeah. How did you feel when she was coming to you? Wow, I must say, I almost shed a tear. I mean, she looked so lovely. Yeah, so I don't know the right word to use, but she was so smart. She was really smart. How long have you guys been together? We've been together for about 3.5 years. Do you have any kids? Come again? Do you have any kids? Oh yes, we have one kid. Okay. Baby boy. Okay. His name is Lucas. And he looks like? Lucas. I must say Lucas. He's just a cute boy, a handsome boy. He looks like both of you. He doesn't look like the mom, doesn't look like me, so we have to strike a balance somewhere in between. 50-50. 50-50, you know. I know. Yeah, but he's a lovely kid. That's good. Did you realize that she's the one? What was she doing apart from her beauty? No, I liked her brains. Her brains? Yes. Okay. What is it about her brain? I mean, she's a lady who is so developmental when it comes to ideas. And all her plans, she always plans ahead of time. And when I met her and I compared her to previous experiences, you can see the difference, that she's someone who's ready to settle down.
She's someone who is forward thinking. She's serious in whatever she does. Yeah, so with all those attributes, I mean, I just knew she was the one. This few days. Look into the camera and tell her what is it. I can only say that she has made me the happiest man around. And I hope we can always enjoy and cherish this love forever and ever. I will always love you. What name did you save in the phone? I call her Buju. Toba ku Delta TV tukole nyo kugamba Sharita's Bridal yenyambaza twambaza n'omugole n'abaana be ababuza ne mama kakati nno nenyongera okugamba mukwano tiyitayo otulabeko wali eri ku Sharita's Bridal World nkwagala nnyo. Tilapekesa n'abalabanga baseka naze manyibekosa ng'olumanyi omukwano gwako banulikuagamu nekawa abasoka omwana omu abezijebwa kaseko mulabe sanyu oyewomulezi kikacyalalabekwaakajanja. Mirembe, ebintu ebyo ebiri mu maiso go, should we eat them or we give them back to them? I'm going to take them. Mirembe, zachiri kuulira ani? Daddy. Yes, please. We're going to take the gifts, but we're going to first pray for them. Mukubira omwana mu ngalo. Miss Joanne, from the bottom of my heart, receive this chicken. It's yours. Tukube mu ngalo bana. Zomunga Iganga agabe kiba kusomera. Takwesa bigambo bingi. Akawa kati you get. Ayo mwavu akuwe. Akukoba ati aya kakali kangoira nako. Akwa kali tauli yakwidusa eko kuyangere nako woka alinayo. Sima baba Joseph. Mama yena buno wano. Tusimye ino baba we bali kutuzaala. Perano mama bwali nti muko badamu bwera bwa jambo. Twasobola kumugema mu ngalo. So perano subi ni wo tukobera. Eno. Ngananze okubita mu Eva ngalo sembera kuwamba ni wale male gasima wa mama sembera kuwale noti birthday mami mutabenera kusimye tuwe baleno otukuzo bulungi. Bali kusalanta mu. Aya. Tu sale mu. Wasizotya madarling. Zenkukede ngankokota tai. Omutima gwe ube n'omanya tewonyo kucheno osulirira nnyo bano maderi abakwegwanyiza abayiteri nze nawalira n'ebyeboogere byonna byettira abankwanako ekabiro maswila Selector Chusa
Selector zero. Kale ya mutikula. Awo mwana muwala yayogera ebigambo bino. Thank you for coming. Thank you so much for loving me, for taking care of us and Lucas. We love you so much. I brought for you this package. You go with it home. You'll be eating on this until I come back. Yeah, I'm giving you this watch. And let me first give you a Bible. I'm giving you this Bible. You're a God-fearing man, which there is. Be with it. It's a small thing. You can walk with it whenever you are. Yeah, this is how. Kale tumukubire mu ngalo. Bwere n'ekirabo kya saawa kyakufunira ku bwira ile mangu. Baba balabe nde bisumulizo balabye. Noba muwere saawa. Ayireke bukaali. Era saawa yana yagana nga saawa weesibire de baba mwenda kweka. Yes, my Buju. Thank you so much for this basket and for the gift, the Bible. I thank you so much, and we shall grow stronger as a family, as a God-fearing family. I pledge and I look forward to being with you for the rest of my life. To love you always. Thank you for the gift of my watch as well. Thank you so much. As a united families. Latavuna tulukuva mu kifo kino tukulembere era otutambuze bulungi buli kino mujavirire ayireyo mirembe muri na Yesu Kristo usenga waife. Mukwano program yaffe bweberegwa tuba tukutuusako ekyasinze okutusanyusa ne kati tukikutuuseeko tovaawo. Ono mwana naire ku waigulu yenko. Ono mwana na pepe kale. Akirano ojja kuika kolinze yetuli odamalanga ochukenga. Dikita kwa Kemba. Kulikayo mukwano era programu yaffe bwekyo bwetambudde ey'okwanjula n'embaga nga twongera okugamba mukwano ayagala omukologo ogulaga ku TV Delta TV yayina okugulaga kubanga tuba n'essanyu tukusanyukirako ate nga tukuyambako n'okutegekera omukologo gwonna nze aba Sharitas by the World be banyambaza nozala gomesi gye banyambaza jukira tulina gomesi tutegeka omukologo gwonna tulina saloni ekola ku bagole tusomesa abaana enviiri tutegeka omukologo gwonna tusomesa abaana enviiri video n'ebifaananyi na buli kimu tutandikira ku mitwalo 10 ningira okugamba wano wenkoledde bayitawo Malakai Ecology eri kitende era nga gwe mukwana yayagala reception y'embaga oyagala kulya fish oyagala kuwumulamu oyagala kukyusako ku mbeera ya budde kuba wano wali akawewo anti emiti gyonna ogiraba emiti gizaamu obulamu jangu ku Malakai Ecology ekitende mukwano osobola okubeera nga ate okola ki onyumirwa ofuna reception y'embaga esimu yawe kweri ate era nenyongera okugamba nti no City Bridals yakomyewo on board era ndagamba nti mukwano takyaliwo wali eri ku kamukamu ababadde bamunoonyezaayo takyaliyo ali ku California Plaza. Lwekyo bw'owulira erinnya City Bridals manya nti ali ku California Plaza weyadda n'essimu ye kweri osobola okubeera ng'omukubira n'ogenda n'ofuna gowns ne changing dresses eby'omulembe ku City Bridals obeera ogenda batumiddeko nnyo mikwano olwairo nkoze Anisha Fake salamu alaikum ate nenkola ne olulenzi oluto lwe bayita Philip
nenkola naawe alaba Delta TV era nga kugamba nti repeat ebeerawo Ramande bw'obeera wasubiddwa okutulaba osobola otulabira ku YouTube Sharita's Show eyo nayo waliyo ne program ya mami eyakolamu neno yennyini ey'okwanjula n'embaga kugamba wonna obeera otulaba n'abatulabira wabweru w'eggwanga mbaagala nnyo akati nga ngenda kanzigalewo munnange abaagala bayite manju obadde olaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako City Bridals basangibwa ku California Plaza. Ndaira sirimba lero bino byogera bya ku mwoyo omutima gwange munda ekukubira